Praise the Lord. Amen. Come on, favors. God is good. Come on, Murungi. And all the time, Say that you come Murungi. I would like to give glory to God for the privilege that He has given me and you, more especially me, to be able to stand before you today and deliver the word of God. Joel Peter Oryang is my name. Joel Peter Oryang. I am married to Monica. Somewhere there. And God has blessed us with 3 children. And we are grateful for that. Amen. And we thank God for the privilege to be loved by Him. So today, as we deliver the heart of God in the sermon, we would like to remind you that we are still guided by the theme of 2024, where we are talking about Jesus at the center. Jesus at the center, drawn from Galatians 2:20, as guided by as our pastor, our senior pastor earlier guided us. So Colossians 2:20 reminds us with the fact that Christ should live in us. And we should live in Him by faith. And we should be assured of His love. So when we understand that, we have a lot to do together with Him. As a church of the 21st century, we are conscious of the timelines, the biblical timelines. And where we are at the moment, we are in the biblical month of Adar. Now in the biblical calendar this year, we have up to 13 months. So we have Adar 1, and then we shall have Adar 2. Now, in the blessing of Adar 1, the month of Adar is linked to the tribes of Naphtali. And this is what Rachel said when she gave birth to Naphtali. With great wrestling, I have wrestled with my sister. And indeed, I have prevailed. So she called him Naphtali, which means to wrestle. I would like to tell you that in your wrestling this month, you will prevail. Amen. And your joy will be full. In Genesis 49:21, this is what his father Jacob declared upon him. Naphtali is a door let loose. Naphtali he gives beautiful words. And it's my prayer that this month your word be beautiful. And in Deuteronomy 33:23, this is
what Moses, the servant of God, declared upon Naphtali. Musa ayogera mu Deuteronomy 3:3 ng'ayogera ku Naftali naye. Oh, Naphtali, Nti naye Naftali satisfied with favor akuse obuganzi and full of the blessing of the Lord, onnyo omukisa gwa Mukama take possessions of the sea gw'erya obugwanjuba n'obukiiko obwa ddyo. and of the south. Amiina. May we be satisfied with the favor of the Lord this month. Katufune omukisa gwa Mukama omwezi guno okuva ku njuyi zonna. May we be full of His blessing this month. Tusibe emikisa kye omwezi guno. Amen. Amiina. A quick recap of our last Sunday. Tujja kwejjukanya ku sabiti eyita. Last Sunday we had a word delivered to us by Deacon Hema Kirumira. Thank you very much. Sabiti eyita twafuna ekigambo where we looked at being renewed in Christ Jesus. era twayogera kubeera okuzibwa obujja mu Kristo Yesu. And aligned to our theme for that matter, Era ne twejjukanya ku mulamwa gwaffe based on Romans 12 verse 2, nga tusoma Abalumi 12:2. he delivered a beautiful word telling us to renew our mind, Ekigambo kyali tukakatako okuba nga tuzzaamu amaanyi okuzza to be obujja transformed endowooza zaffe to the likeness of Jesus Christ. okwefaananyiriza Yesu Kristo. And I believe you are able to recall Era nzijukira tujjukira how bulungi. he told us practical ways of being transformed Era ne twako engeri ze twejjukanyamu gye tusobola and how to okukyusa renew our minds, n'okuzza obujja enneme zaffe that we are able to walk in the Lord. tusobole okutambulira wamu ne Kristo. But today, Olwaleero we want to look at Jesus at the center through obedience. tugenda kuba nga tuyiga ku Kristo okubeera amasekkati gaffe nga tuyita Jesus at the center through obedience. Yesu masekkati gaffe nga tuyita mu kubeera abakoovu abawulize. As a matter of introduction, Nga tutandika the Old Testament writers conveyed ideas of obedience figuratively, endagaano enkadde engeri gyetulannungamyamu mu kigambo ky'obugoovu using some of the Hebrew verses, such as, which means to listen, era ebigambo ebiku by'Ebbulaniya ebivaamu ekigambo ekyo ky'obuwulize obugoovu, To hear. okuwuliriza, to keep, okuwulira, to guard, okukuuma, to observe, okutuukiriza and to live out. era n'okubeera ekyo. But in the New Testament, we are guided with some portions of scriptures that are listed up there. Era ne mu ndagaano empya waliwo ebyawandiikibwa bingi ebitulungana mu kigambo kino ky'obuwulize. Obedience has the precise tone referring to submission. Nti obuwulize obwo kyekugambogabye okubeera nga obuwulize nga oli mugonvu ng'otuukiriza ekyo Mukama wo ky'ayagala otuukiriza. And to comply. Okutuukirira kwekyo ky'olina okubeera ng'okola. Obedience, therefore, can be understood with those functions, such as obuwulize tusobola okutegeera bulungi nga tukozesa ebimu ku bigambo ebyo ebingi naye byonna byonna bitutuusa ku kigambo kimu kubeera bawulize. listening, Okuwuliriza, keeping, okukuuma, guarding, okukuuma butiribiri, observing, okutuukiriza ng'olabye ekyolina okukola, living and submitting and complying. era okubeera nga obeerawo ng'otuukirira ekyo kyolina okubeera nga If kyokola. you are able to reflect on what those words mean, Bwe tunaafumitiriza ku bigambo ebyo we are able to walk in obedience. tujja kusobola okutambulira mu buwulize. On the other hand, Ate mu ngeri endala the Oxford English Dictionary defines the word obedience as enkuluze erandulula ebigambo eby'oluzungu ekigambo okubuuliza ekyogerako bweti the action or practice of obeying, ti enkola ey'obuwulize ey'okuwulira, the fact
or character of being obedient. Submission to rule or authority of another. Compliance with or performance of a command, a law, or the like. So, obedience therefore has some passive sense when we define obedience. It's such as we allow to be treated according to the will of another. And we should yield without resistance. Amen. Amen. But in this sermon, we are concerned about biblical doctrine of obedience. We may therefore first begin to have a brief look at what obedience is not. And for that matter, we would like to try to clarify on some misleading concepts of obedience before we can establish what obedience truly is. So what obedience is not? Obedience is not doing good. For Christians, the objective of obedience is not moral uprightness. It's not observance of traditions or charitable services that are defined as doing good or good. Remember what Jesus Christ said. And I think for the purpose of time, I will cite some scriptures. I hope we are able to record them. We might not be able to read most of them. And even if I try to read partly in English, we may not have the time to repeat the same in Luganda. But in Matthew 7:22, Jesus said, "Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name drive out demons and perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you people doers." As much as Christian obedience will deliver good, it envisages more than just good. We know that those who practice obedience with the intention of doing good always get dissatisfied. Sometimes they want to be noticed, and if that is not so, they grumble. So we do not base our obedience in the doing good. On the other hand, obedience is not legalism. Sometimes overemphasis on obedience can lead to some form of legalism.
I would like to tell you that for believers, our obedience is based on the love that we have for Christ. Era bategeeza nti ng'abakkiriza obwongu bwaffe tubwesigana ku kwagala Katonda so si ku mateeka agateekeddwawo. We obey out of love, not out of fear. Tukkiriza tugonda kuva mu kwagala so si mu kutya. And not out of duty. Era si kuba tutuukiriza butuukiriza mukolo. And that makes a whole difference. Era ekyo kye kikolawo enjawulo. Amen? Amen. If you obey out of love, not out of fear or out of duty, it makes the all difference. Bw'onoogonda okugunda kusibuka mu kwagala kwe Kristo kikolawo enjawulo okusinga mu kugoberera amateeka. And that is where we find our satisfaction. Era awo tujja okukusibwa mu byomwoyo. Christ in his statement in John 14:15, Yokaana 14:15 Yesu ayogera bw'ati. he says, if you love me, you will obey what I command. And that means that your love for Christ will drive you to obey. Amen? Nti bw'onoonjagala ojja kukola ebyo bye njagala okole. Kitegeeza nti okwagala kwa Katonda kwe kukulembera obugonvu mu Kristo. And also, in Romans 12 verse 1, Abalumi 12 olunyiriri it olusooka. says that, therefore I urge you, brothers, in view of God's mercies, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God, for this is your spiritual act of worship. It tells us that if we obey Him out of love, even our bodies will offer to Him without struggle. Ekyo kitegeeza nti bwe tuba nga tumugondedde awo nga tuva mu kwagala, kitegeeza n'emibiri gyaffe tujja kusobola ogyewaayo nga ssaddaaka nga tetulabulanye nga kitambula butambuzi mu mwoyo. So those are some of the things what obedience may not be. Ebyo by'ebisonto ebibiri tuyinza tetuteeka okutegeera obugonvu kye butali. But what is obedience? What is obedience? What is it truly is? Kati tutegeere obugonvu kye ki. We note that obedience is obeying God and God of the Bible. Nti obugonvu kwe kukkiriza n'okugoberera Katonda, Katonda oyo wa Bayibuli. And for that matter, it is not about going through daily set of Christian disciplines, mixing up with traditions. Tekitegeeza nti oba olina okugenda mu programu zibeera nga ziyiza ku Kristaayo mu kaseera ozigoberera kimu ku kimu. But listening and obeying diligently. Naye okuwuliriza n'omutima gwo ogw'omunda n'amatu g'omunda ki Katonda ky'ayagala era n'okugenda n'ekyo. There are many forms to which we listen from God. Tuwulira okuva eri Katonda mu ngeri nnyingi. In one way or the other, you have read and you are convicted. In the other hand, you receive what may be a prophetic instructions, dream, or you just know in your heart that the Lord is telling you to do something. Tuwulira okusoma ekigambo kya Katonda olufuna bunnabbi olala owulira eddoboozi eryo mu mwoyo gw'omunda eyo nga ligamba n'osobola okuwulira ekyo Katonda ky'agamba ow'omunda. I urge you to obey diligently. Twegayirira abooluganda tusobole okubeera nga tuba abagonvu mu magezi. Of course, it's important to establish that the word is from the Lord. Era omaze okukakasa ddala ekigambo ekyo kiva eri Katonda kigondere. Because anything against the biblical doctrine cannot be from God. Kubanga ekyo kyona ekyawukana n'embala ya kigambo kya Katonda tekisobola kuba nga kiva eri Katonda. Secondly, obedience springs from faith. Nti ekyokubiri okukkiriza kukula okuva mu kukkiriza. Your faith will enable you to obey. Okukkiriza kwo kujja okukusobozesa okubeera omugonvu eri Katonda. As much as obedience demands human decision, wadde nga okugonvu kitwala okuba nti kusalawo nga gwemu omuntu. but for you and me, believers, obedience is not purely caused by your own decision alone. Naye era ojja kukkiriza nti obugonvu tekiva ku gwe nga okusala kwekka, but also by the Lord. naye era okuva eri Katonda oyo akulunganya
okukkiriza. Paul in his letter to Romans in Romans 1:5 says, through him and for his name's sake, we receive grace and apostleship to call people from among all the Gentiles to obedience that comes from faith. Pawulo agamba mu Barumi essuula emu n'etaano nti eyatuwa ekisa n'obutume olw'okuwulira okuva mu kukkiriza mu mawanga gonna olw'erinnya lye. Without faith, therefore, it is difficult to obey absolutely. Era kitegeeza nti awatali kukkiriza kizibu nnyo okubeera nga obeera omuwulize oba omugonvu eri Katonda. In various portions of the scripture, we have obedience accredited to people who acted by faith. Tulina ennyiriri nnyingi mu Bayibuli ezitwogera ku kukkiriza engeri gye twayambamu abantu abamu okubeera abagonvu abawulize eri Katonda. In Hebrews 11:8, we see Abraham when he was called by God and told to go to a place he didn't know. Ab'Ebbulaniya 10:8 tulaba Ibulayimu nga Katonda amuyita abe mu nsi agende mu nsi gye yali tamanyiiko n'akamu. He didn't know that would be his land later. He went, he obeyed and went. Teyamanya naye mu kukkiriza yagonda n'atambula n'agenda. In the other place, in Hebrews 11:17, when he was told to sacrifice his son Isaac, his only inheritance. Era tulaba n'awalala Katonda bwe yamugamba ssaddaaka omwana wo yekka Isaaka. However painful it was, he obeyed. Kyali kya bulungi nnyo naye olw'okukkiriza yagonda I would like to tell you that sometimes obedience is not simple. njagala obategeeza nti olumu obugonvu It will test your tebubeera devotion bwangu bugenda kukema bugenda to God. obukulu bw'eri Katonda. It will test many things in your lives. Kijagezesa ebintu bingi mu bulamu bwo. Our Christian walk Entambula has so yaffe much to do with obedience. entambula yaffe ng'Abakristaayo yeesigamye nnyo ku ngeri ki gye tugondamu. If you have read this foundation, the background, the history of the children of Israel and their journey from Egypt to Promised Land, osoma bulungi entambula y'abaana ba Isirayiri gye baavaamu mu Misiri okutuuka mu nsi ensuubuzi. and how they interacted with the Lord all the way, n'engeri gye baakolagananga ne Katonda ku lugendo lwabwe you will realize that one thing that God treasures ojja kukiraba nti ekintu ekikulu ennyo Katonda ky'ayagalira ddala is for you and me to be able to obey what He gwe says. nange okubeera nga tokkiriza ekyo ky'agamba. Amen. Amiina. And to encourage sanctification in the lives of the believers, this is what Paul told the Philippians. Pawulo watu bagamba Abafiripi ayongera okubassamu amaanyi. In Philippians 2:12, Essuula ey'okubiri oluliro 12. so then, my beloved, just as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling. And for it is God who is at work in you, both to will and to work for His good pleasure. Kale abaagala bange nga bwe mwawuliranga ennaku zonna si nganze bembeerawo bokka naye kaakano okusinga ennyo asiriiyo otuukirize ng'obulokozi bwammwe bennyini n'okutya n'okukankana. Not the words, for it is God who is at work in you. Kubanga Katonda yali mu kukola omulimu mu mmwe. So without Him in us, it is difficult to obey. N'olwekyo waatali ye mu bulamu bwaffe kijja tuzibuulira nnyo okutambulira mu bugonvu. So obedience is not entirely on your decision, but Always the obey. Lord's grace upon you. Obuwulize si nkola y'okwekanga ku lulwo naye ekisa kya Katonda n'okukkiriza ntera okutulira. Thirdly, obedience is being a slave of God. Ekyokusatu obugonvu kwe kubeera abaddu ba Katonda. And the books of the Old Testament introduce God in various ways as a creator, as a sustainer, a provider, a protector. But Era mu ndagaano enkadde etulambulula Katonda bulungi nnyo nga obutonzi atubeezaawo atugabirira atukuuma. But in the New Testament, we see God being delivered to us as
a redeemer. The one who purchased us from slavery of sin and liberated us from captivity into the slave of righteousness. Amen. In Romans 6:16, this is what again Paul tells the Romans. Don't you know that when you offer yourself to someone as obedient slaves, you are slaves of one you obey, whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness? But thanks be to God that though you used to be slaves to sin, you have come to obey from your heart the pattern of teaching, and has now claimed your allegiance. You have been set free from sin and have become the slave to righteousness. We gladly humble ourselves to our Master, the Lord. And the love and the devotion for Him makes us glad to do so. In 2 Corinthians 6:19, this is what Paul says again. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought. You were what? Bought at a price. Therefore, honor God with your body. He purchased us to be slaves of righteousness. He is our master. Amen? It's therefore important to understand that obedience is not merely obeying, but conforming to the likeness of Jesus Christ. And we are called to become like Him. On the other hand, obedience requires absolute compliance. We saw that word in our definition. In contrast and opposite to absolute compliance is partial obedience. And partial obedience is both changing the content, changing the instructions, and turning it, becoming inconsistent, not being fully loyal. Era okubeera tugonda mu bitundutundu okubeera nga tukyusa golgosi era tulisoma mu ngeri yaffe netwagala okukola gyetutwala ngetulowooza ngebituufu netubala netukoledde eddala nga tugoberera ng'endagala yatungabere. And for us, the teaching of the Bible implies that persistent partial obedience is no good. Era ffe ng'abasomesa ekigambo kye tugamba nti okugonda ebitundutundu ng'olondako ky'onokkiriza nekyonokkirize si kirungi mu maaso ga Katonda. Time serving the Lord. Amen. We should know that God cannot be impressed by such things such as big sacrifice, such as great charity work, all that, without certain things that He wants out of our lives. Tekwetaaga kubeera nti tukola obulombolombo n'ebyo byonna tulina okukola naye
twetaaga okukolera Katonda by'agamba tukole mu bujjuvu bwabwe. I would like to remind us of the story of Saul and Samuel. Nja kubajulizaako ku lugero lwa Sawulo ne Samwiri mu Bayibuli. In 1 Samuel 15:22, this is what he said. But Samuel replied, "Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the voice of the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams." Samwiri n'ayogera nti Mukama asanyukira ebiweebwayo ebyokulwa ne ssaddaaka okwenkana nga bw'asanyukira okugondera eddoboozi lya Mukama. Laba okugonda kusinga ssaddaaka obulungi, n'okuwulira kusinga amasavu g'endiga ennume. Partial obedience is dangerous because it gives false notion of obedience. Nti okukkiriza obuwuliza obw'ekitundutundu si bulungi kubanga buleeta obutalonda bulungi. It teaches us and encourages us to escape responsibility. Kituleetera okudduka obuvunaanyizibwa. We want to prove our innocence and blaming the circumstances. Twagala okubeera nga twekirinanya nga tugamba ebisaddaaka zaffe so nga tetutegeeza kirala. And you may remember how Saul defended himself in that same portion of the word 15:20, where Saul was saying that, "But I did obey the Lord." Olaba mu kigambo kino Sawulo agezaako okwewozaako nti naye nagondedde Katonda. I went to the mission the Lord assigned me. I completely destroyed the Amalekites and brought back Agag their king. Nagenze ne nkola Katonda bwe yaŋŋamba ne nsaanyawo buli omu era ne kabaka ne muwamba ne muleeta. The soldier took the sheep and the cattle from the plunder, the best of what was devoted to God, in order to sacrifice them to the Lord. Era nayo bye twaggyeyo ensolo na byonna bye twawambye twabireese tusobole obbisaddaaka eri Katonda. Amen? That is how it becomes. Bw'atyo Sawulo bwe yakola so nga And we tesi are not able yakola. to yield fully to the obedience. Tulina okubeera nga And we want to apply partial obedience. tugondera ddala mu bujjuvu so tusikolako bitundutundu. And in our days today, we may say, after all, obedience, partial obedience is better than no obedience at all. Or at least I am better than the other one. Era ku lero luyinza okugezaako okwezamu amaanyi nti lwakiriko era ngondako kisingako obutagondera ddala. Naye Mukama atwagaza okugondera ddala ekitugujjuvu. So some of these really do not help us. It drives away God from us. Enkola ey'obutagondera ddala bujjuvu ate etwala Katonda n'atubeerera ddala wala ne wetuli. And in that same book, 1 Samuel 15, a quick look at verse 9, a little backward, and verse 21 and 30. This is what the conversation is about. But Saul and the army spared Agag, and the best of the sheep and the cattle, the fat calves and lambs, everything that was good. This they were unwilling to destroy completely, but everything that was despised and weak, they totally destroyed. Naye Sawulo n'abantu ne basonyiwa Agagi n'endiga ezaasinga obulungi n'ente n'ebyassava n'abaana b'endiga n'ebirungi byonna. Ne bagana okubizikiriza ddala naye ebibi byonna era ebitaali bya muwendo ebyo ne babizikiriza. So lost the awe of God to the fatness of rams, to the goodness of what his eyes were seeing. Sawulo yasuula entiisa ya Katonda, yabula entiisa ya Katonda ng'atunuulidde ebiriga ebirungi n'ente ennungi n'ebirungi byonna bye baali bawambye mu biseera ne bimutwalira entiisa ya Katonda n'emuvaako. And in verse 24, he says that, then Saul said to Samuel, I have sinned. I violated the Lord's command and your instructions. I was afraid. Amen? I was afraid of the people, so I gave in to their demand. Nti awo Sawulo n'agamba Samwiri ng'amutuukiridde nti nayonoona kubanga nasomye ekiragiro kya Mukama n'ebigambo byo kubanga natya abantu ne ŋŋondera eddoboozi lyange. Imagine when
fear of the circumstance, the fear of the environment drives you to do such kind of thing. What that we can see in this portion of the world. Nisinga okutya abantu n'ebintu ebituulodde bituleetera okutabula Katonda ky'ayagala ekyo kye kibi ddala n'ambeemu. And I know it is not rare to us today. Era kya bulijjo eri sekiri abantu ngaffe. Because we do not want, I mean, you are fear of the shame in the public. Kubanga tutya okuswala, tutya okugamba ki, tugula ffe tulowooza nti And you decide to sacrifice God tusaddaaka enkola ya and Katonda. keep your public dignity. Tuwaayo entiisa ya Katonda etusobole okusigaza ekitiibwa kyaffe mu bantu. We see that Saul lost the fear of God in the fear of people and gave himself to what he called his name. Sawulo yatanya abantu okusiga okutya Katonda n'akola ebyo abantu bye baali babaagala ebyomusanyusa. But again, just to defend that, this is what he says in verse 13. I have sinned, but please honor me before the elders of my people, before the elders of my people and Israel. Come back with me so that I may worship the Lord your God. Era wadde nga yakkiriza nti ayonoonye era yagenda maaso nga yeegayirira Sawulo Samwiri agende naye amutwale mu bantu asigale n'ekitiibwa kye ng'omuntu. So Saul lost the ambition for the honor of God, and he was obsessed with the honor of people. And I would like to tell you that temporal honor, or that which you may consider now as keeping your dignity for that matter, and casting aside obedience, is very dangerous. Bw'atyo Sawulo yasalawo ateeke ekitiibwa kya Katonda ku bbali agende n'ekitiibwa ky'abantu era mu ntambula zaffe ng'abantu bwe tunaasalagawo okutambula n'ekitiibwa ffe tusobole okubeera ekitiibwa mu bantu ne tusuula ekya Katonda kintu kya bulabe nnyo. The consciousness of human beings and the reality of their dynamics is so, it drives away the fear of God, the desire to yield, to offer ourselves to God without resistance. Bwe twagala nnyo okutambulira mu kukkiririza mu bantu, abantu tukkiririzaamu kiba kya bulabe kubanga mu ngeri emu endala kitwala ekifo kya Katonda mu bulamu bwaffe. And obedience, therefore, is moving above the circumstance. Obwongo bwaffe mu No mbeera eno matter that our best, no matter that, recall again Abraham, his best, it was his son at least for that time, for that matter. But he decided to offer. Amen? So regardless of the circumstance, the Bible is telling us, if you truly love God, as it is said, that is driven by your love for God, and this is one of those that will test the love of God, to obey. si nsonga mbeera kye tuwangaaliramu ekijja otula bisoboza okubeera mu kwagala kwa Katonda kwe kumugondera ye nga Yesu si embeera zitwetoolodde. And on the other, obedience is being faithful to the calling of God. Ekyokutaano obugonvu kwe kubeera abeesigwa eri okuyitibwa kwa Katonda era obulamu. We have the 4 levels of call, such as a call to a saving relationship, a call to a sanctifying life, to discipleship, a call to be on mission with God, a call to a specific task. Tulina okuyitibwa kwa mitendera ng'ena, okuyitibwa okw'okukuuma enkolagana yaffe, okuyitibwa okw'okulongoosa obulamu bwaffe nga abayigirizwa oba abatume, okuyitibwa okw'okubeera mu kuyitibwa okwo kubuulira enjiri ya Katonda, ate era n'okuyitibwa ng'olina kyoyitiddwako ekyokukola kyonna ekitali kyekimu n'eky'abantu nakyo kikyo nga ggwe. Obedience is about seeking honestly. We call that what we used earlier, honestly to be faithful to those levels of calls. Okuyitibwa okugonda
kwekusigamya kukuyitibwa okwo okw'emitendera egy'ena. Why obedience? Lwaki twandibadde bagonvu? Because it is our ultimate occupation. Kubanga kwe kuyitibwa kwaffe okw'okuntikko obulina okubeera nga tukola bonna. And the scripture is clear. It says that in the end times all nations will obey God. Era ebyo bitugamba bulungi nti ku nkomerero amawanga gonna gajja kugondera Mukama. And some of those that I will cite very quickly, you may record. Isaiah 45:23 says that, by myself I have sworn by my mouth, I have uttered in all integrity a word that will not be revoked. Before me every knee will bow. By me every tongue will swear. Olunyiro lwa Isaaya tugenda tunone tulusome bulungi. In 1 Corinthians 15:24, then the hand will come when he hands over the kingdom of God, the Father, after he has destroyed all dominion, authority, and power. These portions of the word tells us that we may be dying now, but even the unbelievers, those who have not believed, they will bow. Ebyo byetusoma bitugamba nti tuyinza okubeera wano ne tuzannyirira tubeera wano ng'abakkiriza naye ekyambiro kigamba nti wamu n'abatakkiriza nabo bajja kuvunnama. In other words, our daily obedience now is just part of the big picture. We are practicing what we will do on a minute, second, timely, daily basis. Obugongo bwe tukola kaakano twetegera bwetegerezi ekyo ekigenda okujja mu maaso bwe tugenda okubeera nga yenkola yaffe ku lunaku ku lunaku ku lunaku. And that is what it says about being our ultimate occupation. Ky'oba olaba nti otugambye nti okukkiriza kyo kitugenda okukola emirimu n'emirimu. Why obedience? Because it is at the primary purpose of selection. Okukkiriza kye kitandikirwako muffe okubeera nga tulondebwa kubanga twagalibwa nga twalibwa Katonda. According to Apostle Peter, the purpose of God in choosing us through the sprinkling of the blood of his Son Jesus Christ and preserving us through sanctifying word of the Holy Spirit, it is about obedience. Petero agamba nti enkola ya Katonda ey'okutulonda ffe ayita mu maaso g'omusaayi n'omwana we Yesu Kristo asobole kutukuuma n'otuteekateeka mu mwoyo we omutukuvu okubeera nga tweyongera okubeera abagonvu. In 1 Peter 1:2, that is what it says, who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father through the sanctifying work of the Spirit for obedience to Jesus Christ and sprinkling by his blood, grace, peace be yours in abundance. Nga bwe yasooka okutegeera Katonda kitaffe mu kutukuza kw'omwoyo olw'okugonda n'okumansibwa kw'omusaayi gwa Yesu Kristo, ekisa n'emirembe byeyongerenga gyemuli. The ultimate purpose of the calling is certainly divine and cannot be achieved for the purpose of fulfilling. We cannot achieve our ultimate call, which is eternity. Okay, but there are primary things that we need to do. Tuyinza kutuukiriza okuyitibwa okwo okwenkomeredde kutugendako okuggyako nga waliwo ebintu ebyo bitandikibwako bye tulina okuba nga tukola. So that ordained purpose, which is fixed, we are to run our lives to reach it through one of the key things is obedience. Era ekikulumirirwa ekyo ekikulu ennyo engeri bwetusobola okituukako engeri esinga obukulu ya kutambulira mu bugonvu. But also let's note that disobedience is a serious offense. Nate era twagala okukitegeera mu nsonga endala nti obutagonda musango gwa nnaggoola. At least in the eyes of the Lord, it is not. Naddala mu maaso ga Katonda.
And for him, there is no buffer zone for disobedience. era tewali wetuyinza kwekweka wetuyinza kwewogoma nga tuli bajeemu. Either you obey absolutely, ojja kukkiririza ddala ebimugonvu ddala oba ojja kutambulira mu butali bugonvu. Tewali luguudo lwa wakati, oli eno oba oli eno. you will take a note of some of these portions of the word. We may not read all of them. ebyo tugenda kubisoma lusimbe naye tubiwandiike tusobole okuddayo tubisomeko. 2 Chronicles 24:20. ebyomu mirembe ekyokubiri 24 wandiika. Matthew 7:21. Matayo 7:21. This one says that not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father in heaven. Isubu yakoola kitange janagenda mukulu naye abo bokka abafaayo okukola okwagala kwe. What is it about doing the will of my Father in heaven? It is about obedience. Ekyo nno ddala kyesigamye okubeera bagonvu. 2 Corinthians 10:6. And we will be ready to punish every act of disobedience once your obedience is complete. That is what we saw later. That our obedience now will help us. And even if we don't obey now, you will obey. Amen? Nti obugonvu bwaffe kaakano tugenda tuyamba nnyo mu maaso ebyo tujja. Ne bwe twaba tukyafuna obuzibu okubeera abagonvu, mu maaso ebyo tugenda kubeera abagonvu oba twagala oba tetwagala. And let us not be deceived through empty words, because such things, God's word comes upon us. Era tuleme kulimbibwa kubanga obusungu bwa Katonda bujjira wamu n'obutali As bugonvu. Ephesians 5:6 tells us. Nga Abefeso 5:6 bweyogera. And that he will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. Kyajja kusala omusango eri abo abatakkiriza batagoberera ennono za Katonda ne Yesu Kristo. In Peter 4:17, this is what it says: For it is time for judgment to begin with the family of God. And if it begins with us, what will the outcome be for those who do not obey the gospel of God? It still remains that some will enter his rest, and those who formerly had the gospel preached to them did not go in because of their disobedience. Amen? Therefore, the best alternative for us as believers, and if we truly desire to love and to walk with God, is to give ourselves with every effort to absolute obedience. N'olw'ensonga eyo ng'Abakristaayo tusigazaawo ekintu kibi kyokka bwe tuba tunatambulira wamu Katonda bulungi butuukirivu kwe kutambulira mu bugonvu. But also obedience is rewarding. Nti era n'obugonvu obwo bulina emikisa bujja n'ebitereke. It is not, in fact, the reward you will a little later realize that it's much more, it outweighs what you treasure now. Nti era ojja kukiraba nti by'ofuna mu bugonvu bisukulumu nnyo okusinga bw'oba nga tutambulidde mu bugonvu. God told the children of Israel in Exodus 19:5 that now, if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possessions. Look about that. Tujja kusomayo mu Okuva 15. And imagine, and some of us are still wondering up to now, how comes he chose the nation of Israel? How comes he chose Israel? N'olwali tukyewuunya lwaki Katonda yasalawo alonde eggwanga lya Isirayiri? Because Abraham obeyed. Kubanga Ibulayimu yatambulira mu bugonvu. Paul in 2 Timothy says that, 2 Timothy 4:7 says that I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness. In store for me, that is a reward, the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award me. And not only to me, but also to all who have longed for its appearance. Bw'atyo Pawulo bwe yawandiikira Timoseewo
nti atambudde olugendo olw'obugonvu era akkiririza ddala nti waliwo ekitereke ekiri mu maaso ekimutegekeddwa Katonda kyagenda okutambula nakyo. Saul was in prison and at the point of death. But you know what? He was happy. He had the inner joy, knowing that he will die. Yes, but he knows what next will come for him. Newankubadde Pawulo yali mukomera ng'alina ennaku gyaliko naye ate yalina essuubi eddamu mu maaso eyo tebanaaba afudde, alina ekitereke, alina engule enkulu Katonda gy'amulinziza kubanga yatambulira. It is much better to die the death of Stephen than to die the death of Judas Iscariot. Tekisingira ddala singa tofa okufa okwo okwa Siteefano okusinga okufa okwa Yuda I Iscariot. live with Stephen the Apostle. Stephen oyo yakulu w'amayinja. And we also learn from scripture that even, which we already said, that even after this life, we will be rewarded. Nti era ebyo tukakasizza nti wadde ng'obulamu bubuweddewo tetulaga tujja kufuna ebitereke ebirabo eby'okutambulira. Our obedience is not in vain. N'olw'ensonga eyo obugonvu bwaffe So as we conclude, nga tumaliriza let us be reminded, tugenda kwejjuukanya therefore, in this summary, that obedience is not doing good, nti obuwulize tebuliiko kukola that bulungi. obedience is not keeping up with your requirements or your tradition. Obugonvu si bwe kwati ogoberera nnyo ennono n'ebyewandikibwa. It is not, it is about obeying and diligently obeying God and God of the Bible. Naye kwe okubeera nga okkiriza ddala na Katonda oyo owa Bayibuli. And being faithful to his calling. Era n'okubeera omwesigwa ku lw'okuyitibwa okwo. And that your faith will help you to do Nti that. era okukkiriza kwo kwe kugenda okuyamba okutambulira mu And bugonvu. that you will freely give you to being a slave to righteousness. Nti era ogenda kwewaayo osobole okubeera omusibe ku You lw'obutuukirivu. will practice absolute compliance as you do that. Otandika okubeera nga obeera mugonvu ddala ddala so si bitondotondo. We obey because it is our ultimate occupation. Era tutambulira mu bugonvu kubanga kwe kuyitibwa okwo okwadda Because he called us to obey. kubanga yatuyita tusobole okubeera Because we will be judged. ate era tugenda kubeera nga tusabibwa omusango ku lw'ekyo. Because there is reward for obedience. Era tugenda kuba n'ebitereke engule ennene bwe tunaatambulira mu bugonvu. Amen. Amina. Praise God. Amen. God is good. Mukama waffe mulungi And all the time, era ekiseera kyonna Mukama mulungi. we bless the Lord for this portion of the word. Twebaza Katonda olw'ekigambo ekyo. It's upon us to look and reflect how we practice our obedience. Kiri eri ffe okubeera nga twefumiitiriza tulabe engeri ki gyegenda okutambulira mu bugonvu. In this 21st century, we are living in the end times. And when we talk about Christ being at the center, Tuli mu biseera eby'enkomerero era bwe tuba nga twagala okwogera ennyo ku Kristo okubeera mu masekkati. it may sound easy and simple, but it will call for your devotions, for your love, for your taste. Kirabika ng'ekyangu nga tukyogera naye kigenda kuba nga kyetaagisa nnyo okubeera nga twewaayo ffenna mu mbeera zonna ez'obulamu bwaffe. And it is my prayer that you will apply. Era kwe kusaba kwaffe nti ffenna tunaatambulira wamu ne tutuukiriza ekyo. I would like to give opportunity to those who are in our committees and would like to, if you are not born again, if you are, and you would like to confess Christ because you are touched by one of the key things that he desires out of us. Oyinza okubeera wano nga tokkiriza nga Kristo ng'omulokozi w'obulamu bwo ng'ate olina ensonga gy'owuliddeko naddala mu bugonvu awandiyagadde okuwaayo Or because you felt your obedience has not been absolute and you would like to seek God's mercy. oba oyinza okuba nga weefumitiriza n'olaba nga mu butuufu obadde otambulira mu bugonvu bwa bitundutundu nga wandiyagadde Katonda Not to be bakusaasira. ashamed, and because that is what breaks. They call it the icebreaker. That's what breaks that barrier. Nga tewali kuswala kwonna kubanga ekyo tekimenya ebikugiro byonna. Is
there anybody in our midst like that? bw'oba wooli twandirekadde okusabako naawe. We give God the glory. Ekitiibwa n'ettendekebeza Katonda akyagalayo. I pray that we are able to reflect in our lives and see where we should offer ourselves fully and walk in Era obedience. kwe kusaba kwaffe nti sekinnoomu tunaafumitiriza mu bulamu bwaffe tulabe wa tuteeka okwetereeza mu mbeera ey'obugonvu. May the Lord bless you. Mukama waffe abawa omukisa. Tuleeta mu ngalo tumwebase.